Laba Madda alese bino omukambwe ku Miss Dammam bw'atyo ne Miss Dammam avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo zonna ezitambula nga kw'otadde ne Ray-P ayogedde engeri gye yafunamu olubuto n'ebirala bingi nnyo ebisinga mbikuleetedde maaso awo byonna binyuma obyerabiddeko naye nga wasuze otya asibite gwenna omulungi ampuliriza Olutalo Media Call subscribe for more updates like share and comment weerabire okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya neebaza mikwano mwenna abampagidde nsiima nnyo nsiimira ddala ate nga ninawo n'ekipya tulina airport pick up gwenna ayagala okukima ku airport oba ayagala okugenda ku airport ng'oddayo oba ng'ogenda mu nsi ez'ewabweru tukutwala bulungi nnyo tukukimako ne tukutwala ate nga naye mwennyini akomawo e Uganda nga oyagala okupiikinga ku airport tujja bulungi nnyo ne tukupiikinga ne tukusitulirako emigugu gyo ne tukutwala paka yonna gy'oba oyagadde. Ate nno nga mwatwa kabeeyi kasaamusaamu nga kanseko buseko gwena wenna alina ssente ez'e Saudi ez'e Dubai ez'e Qatar ezawa ez'ensi yonna ng'oyagala okuzikyusa mu z'e Uganda oba nga weeraliikira nti oba nkyuse mu dollars mukwano jangu ne ssente z'obutereevu nnyo tuzikyusize e Uganda tugenda kutwala gye bazikyusiza ate nga omuwendo guli waggulu nga bw'olira nga sente zivaamu zennyini nga bw'obadde ozisuubira motu teweebonyaabonya na kusooka kusindika ssente ate bakuteme charges ate biki ssente tuzikyusiza ddala bulungi nnyo nga omuwendo gwegwo nga tebazisaze na kuzisala teweetawanya tokyusiza ku airport tokyusiza wa twesige sente zo bazikyuse bulungi ate ziveemu nga gwegwo omuwendo gw'obadde osuubira. Tugende twesiga tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kujjusa nga kw'otadde n'ebirabo bya Valentine offer ne discount ekyaliko era ekyagendera ddala mu maaso kabeeyi kasaamusaamu twesige otufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo tukola surprise tukola ne deliveries ne tubitwalayo byonna gy'oba oyagala tugende oba tusurprise ng'omwagalwawo ng'ate n'ebimuli tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okukyala okwanjula nk'otadde ne birthdays byonna tubikolako bulungi nnyo ddala mikwano tweyune twesiga tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo tojja kwejjusa ate nga n'akatale keka gwena agala okuzuula omwagalwawo okulaba oba akwagala oba n'omulala gwakugattika naye munnange tumukuzuulira neebaza abo bonna abaze mu inbox yange ne munneesiga ne tuzuula abaagalwa bammwe mikwano congratulations kwa bonna be baateebye oba be bajja bateeba ate nga ntwala okusasira kwange eri abo bonna be batateeba naye enamba y'essimu kweli ku screen yo twesige mukwano tojja kubeera ate nga wejjusa katugende mu maaso tutandike Aleri walai wadonga nti nze byagenda n'okubeerawo ebyo byonna nga yambulookinga adda wiiki nnamba kunkaŋŋambe wiiki nnamba nga mufunyemu obutakkaanya anti labayo gweyazo nakugamba byali bya content siwe kiri nga ebyatandika bya content era mu audio muwulira nga akyeyogere sebo owulira boss bani abakubira mani Maddo kati gwaliko e Kampala kyeweekola ebigambo byo abalekayo abaffe tulina bakuuma bukuumi omwana Maddo tabasobyako eno Maddo obadde okyaŋŋamba mu audio wamuwulidde yaŋŋambye nti byatandika bya content nkomuwulire kati nga wagambye nti byatandika bya content kitegeeza naye maana ebitambula siwe kyabadde kati wekiba kyatambula bwekito bulungi ekituufu kyatambula nga kinyuma nga kitambulira ddala bulungi nekigenda ddi naye bino byayogedde nti nina abantu mu kyalo nga mba ŋŋendayo n'antuma olaba oyo omwana yatuuka n'okungamba nti gendayo ewaabwe ekitegeera n'ogendayo naye bennyini byagamba mbu mugende wa mama alabe ate eri bamanyi kifaananyi kirala okitegeera
Bamanyi ekifaananyi ki? Anti kati wuyo ye yagambye. Nati ye yagambye nti yakugamba genda wa maama alaba omuntu gwe nkola naye content. Muntu mukwano gwange nkola naye content. Ate nga nze manyi kirala era nabo bamanyi kirala. Ekitegeeza yamanyi ekyenjawulo yekka nga bwe yakyogedde. Okay. Kati barista. Naye Mado laavu eruma ekyo naawe okimanyi. Omuntu laavu emuluma asobola okukola n'okwogera ebitasaana. Ate kati kyogamba ye muluma. Kaŋŋambe. Kwawo oba ongamba nti alina kyasirikira kyatayogera kitegeeza awulya tayagala kwogera bingi. Anti olaba Timo. Tosobola kumanya muntu. Tosobola kuba wakusatu n'omanya ekiri mu bantu ababiri. Tomanyi lwaki kyatambula bwe kityo. Bwe kiri anti nakaffe kati nenda kugamba ebyange nga bifuna naye ajja kugamba ebibye nga bifuna. Kati Mado olaba kati mwe mwewaddeyo saakasi ali ku media agende nga bw'ali paka lwalizikira kuba alina damage zaleka. Timo alina damage zaleka naye nkubuulire kati atenze kati Timo kati esaawa zino kankugambe nti owulira okunula ku sayidi emu olw'ensonga owekewalabye si bwe kiri. Kuba kyekifaananyi kinnasoso siigibwa. Naye kati omanyi nze ekiri sayidi yange. Sinnakimanya nti. Nze ekiri esayidi yange nze sibirinako. Kasajja gwe. Sibitegeera nabivaako dda. Happy Valentine's. Mado omuntu ayeri afa gwe tusibye olikosewe. Sibiriiko. Esewo. Sibiriiko lwansonga nti wuyo byakomyewo naye waliwo abali ku ngoma si bwe kiri. Abantu abasinga be nalabye emanya Miss Dammam yalekawo Mado ne wadda ne bibizanda lolo ebibeera bya content ebintu ebifaananawo ebito naye Mado katoyinza okugwa bitwala serious n'onyiiga ate bafaani bo ne baagala okuzza omuliro naye gwe wali olina okutandikirawo ne bagaba bannange ffe ekiri wakati wange ne mukyala wange oba ne omuntu wange tujja kubisootinga tujja kubimala naye buli woosirika abantu bongera kuma omuliro okitegeera ttaani wangi wangi anti engeri gy'ogambye nti esaawa eyo nina nkubuulire munnaye ekiriko esaawa eyo sinzi yalina okutereeza ekintu ekyo nedda ekyo kikyamu esaawa eyo Miss Dammam yalina okutereeza ekyo ekintu kubanza yagenda n'okukola ebyo ebintu nga takugambye. Awo nnyini bwe mbuliza nti okusinziira ku sayidi ya Miss Dammam nga kwotadde n'okuwuliriza ku ya Mado ogwawa oba ogwa ku sayidi ki ani mutuufu ani mukyamu bw'atyo ne Miss Dammam yavuddeyo n'agamba bw'ati. Ayinza obutabaako ayinza okuba waliwo amumanyi wano badde nsaba ongambire maama wange nti mwagala nnyo nijje nkomeza. Gwe wenna ng'oli wano ng'omanyi maama wange mungambire mwagala nnyo nnyo yensonga lwaki ndi mulamu yensonga lwaki oli awo ndi bwendi ndi bulungi siri bubi era ng'omukyalo oyo omuzira mubazira maama wange yanfudde kino kyendi oyinza okwesanga nga saalaze oyinza okwesanga nga kusula ng'atunula kuba bw'olwala n'asula ng'akola ki ng'atunula ka school fees wewawa akazungu kange sikamaanyi nnyo naye yensonga lwaki nsobola okuyimirirawo nenjogera oluzungu neŋŋamba you guys vote Miss Dammam for Miss TikTok. Mashallah. Mama wange oyo yensonga lwaki
sisobola bbulwa kyakulya nga nkozesa olulimi oluzungu. Sisobola bbulwa kyakunywa. Sisobola bbulwa wansula. Munnange maama weebale nnyo. Abalala babazaala ne babasuula. But you didn't give up on me. Era omuzungu agamba nti pule pule sagala nnyo tunakuwale. Ensonga ey'okubiri efukamiza be bawagizi bange. Banange ataliiwo n'aliwo n'anantegeera nga tammanyi fonnaawo. Mbadde nsaba mumuŋŋambire nti buli ali wano ng'oyagala nnyo Miss Dammam. Banange nkwagala nnyo nnyo nnyo. Yinza okuba nnemererwa okukyekingako mu kabokisi, naye era mmanya nti omuntu bw'ati ne bw'ati ali offline, era ne mbuuza bannange nti bannange munnaffe kasi kyamulaba. Bannange mbaagala nnyo 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 kubanga mwe munfudde kyende. Buwagizi bwammwe, maanyi gammwe, budde bwammwe munteekamu obudde bungi. Mpe essuubi. Bannange buli lwembanga ira nga muŋŋamba Miss yimuka tutambule. Kintu kyamakulu nnyo okuba n'omuntu oyo akugamba Miss yimuka tutambule. People banoonyeza buli wamu, buli wamu, buli wamu. Buli gwe bamanyi ayina ennamba yange bamutuukiridde. Njagala kwogera na Miss Dammam. Mugamba asituke tutambule. Mugambe tutambule. Era kino nkyogera n'amaanyi nti gwe wenna ng'oli eyo, oba onjagala oba tonjagala, oba nkumanyi oba sikumanyi, naye nga gwe ommanyi. Just bwe weetaaganga obuyambi bwange wendi ku lulwo, kuba nammwe mubaddewo ku lwange. Mubaddewo ku lwange. Gwe bw'ofunangamu abakunyigiriza ng'olaba neetaagisaawo, bambi jangu. Gwe bw'ofunanga ewakunyigiriza ng'olaba neetaagisaawo, bambi jangu. Oluggi lugule. Waliwo agambye Miss leero nkufunye. Yes. Bannange abanjagala mbaagala nnyo 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 ebitenkanika. Simanyi ngeri gye nnyinza kunnyonnyola mukwano gwe mbaagala ne mukitegeera. Simanyi naye nga mbaagala nnyo nnyo ne gye nkomeza. Waliwo agambye nti buli lunaku mbadde nga nkukyekingako. Komiwo bantu bange.
Nga tukyeyongerayo mu maaso njagala olabe engeri ttiimu Mado gye yavuddeyo ng'eyogera ku Miss Dammam byonna byewuunyisa binyuma byewuliddeko era kambikutereko naye ng'ate n'ekirala oli waddemu okozesa comment section okutuwa endowooza okusinziira ku kutebula evidiyo okuva gyetandikidde paka nakati we tukyali oba gyesimbidde ate nga n'ekyo oli waddemu okuyisa obubaka bonna bwe bwandagadde okuyisaawo. Oyo omwana omuwala Miss Dammam teyalikaabye ate ekimukaaya si nti baavumye abazadde be nedda wabula mwenneeyo gye muli abakazi oba abasajja onyumirwa nnyo okulaba omuntu gw'osuddewo ng'ayaayaana ng'akaaba ng'ali mu maziga. Miss Dammam bwe yasuulawo mu Mado ye kyagamba nti bali mu content biki n'awooza nti no Mado yagwa mu laavu. Miss Dammam naawe wagwa mu laavu kikkirize oba kigaane wagwa mu laavu naawe newe wasuulawo mu Mado olw'okuba wamulaba mwana muto olw'okuba ffe tweyita bakadaama bapolo max tumenya emitima buli omu atwogerako nti oyo omwana wamulekawo n'agenda maaso n'obulamu bwe. Jjukira baali bamwegomba baali bangi teyadda kuggwe kwegayirira nga bulijjo bwakwegayirira ekyo kyekikuluma ekikulumya n'ekikukaabya si nti baavuma abazadde bonna edda yadde nga oba owulira bubi nti okuvuma omuzadde wange si kirungi okitegeera naye ensonga esinga obukulu nze gye ndaba bwe wasuulawo omwana oyo n'ogenda ne biibi Zanda gwe wali musanyufu ku kyokola ng'olaba nodda ne ku live ng'omanyi Mado agenda kudda eri akaabe okitegeera ate ng'oyo biibi yali akukozesa yadde nga oba mwali mulina kye muyisaawo kyonna kikiri naye ng'ekisinga okukaabya si kuvuma bazadde bo wabula Mado kugenda mu maaso na bulamu bwe nga takaabye takoze eki ekyo kiruma abantu bangi okukulekawo n'akulaba ng'ate oli musanyufu growinga wenna oli happy kiruma abasajja oba abakazi yenna abakusuddewo oba mukazi oba musajja anyumira nnyo okulaba ng'akusuddewo ng'oli mu maziga okaaba okitegeera nkakiddwa okukola vidiyo eno mwe nali nabeesonyiwa era ku peegi yange tekuliiko Mado oba Miss Dammam era kyemanyi eno vidiyo esembyeyo nze mu kulaba okwange ekikukaabya si kuvuma bazadde bo yadde nga okuvuma bazadde si kirungi buli omu oli waddembe okuwa opiniyoni yo mu komenti gwe Miss Dammam mu kulaba okuko ki ekimukaabya Mado kugenda mu maaso na bulamu bwe natadda ku intaneti kukaaba oba kuvuma bazadde booli nti nno bafaani be baavuma abazadde so si Mado kuvuma bazadde bw'ate ye ekisinga omuluma Mado alaba abafaani be nga bavuma maama we n'atavaayo kubagamba nti temuvuma mbunadda mu komenti mbunakomentinga nti wabula baana mmwe nze ŋŋamba ekikkabya si kuvuma bazadde bo just Mado yagenda mu maaso na bulamu bwe n'akwesonyiwa kubanga wamulaga nti lwamwesonyiwa yakolanga challenge ziri zikoona ku mutima omanyi akagatto nga kakutuuse baanammwe mulina engeri gye munyiizaamu bannammwe naye omwana wabaako kyapositinga akagatto n'owulira dda nga kakutuuse n'olowooza nti bagamba ggwe nedda mukwano ndowooza munfunye byebyo naye nga nkakiddwa okukola vidiyo eno si mububi. Miss Dammam kakkana wasalawo okukita ne Mado leka omwana agende maaso n'obulamu bwe tokaaba iyo bibaawo oba onfuna mugyebaleka egy'olwaleero. Nga tukyeyongera ku nsonga ya Miss Dammam ne Mado njagala owuliriza amaloboozi gano era nga nago gaviiridde dda mu kamwa ka Miss Dammam. Nnyo eno TikTok w'osirika ennyo kyemmanyi ekintu kikulya ne kikumalawo n'otuuka n'okugwa fulaati okitegeera kaakati baavaayo ne bavuma mmange ne bamuvuula mu ngeri yonna esobodde nga Mado bw'aripositinga vidiyo zino
njagala kwogerako ne mukyala Dammam bagwe muyita omuwife ne mado. Nze nabagamba ekyandeeta ku social media kusomesa. Bantu bangi oyinza okuntunya n'olabanga ayogera ne muto munno. Nze siri mwana muto. Nze ndi mukazi mukulu era nzize nga nkyogera. Ndi muntu mukulu yensonga lwaki ebintu nga content creation ey'okugamba nti tugende mu inbox twogerezeganye nyambe omuntu akuze page nze byannema. Reason content kasitoba nga you are a human being mukazi na musajja njagala okutegeeza 97% musobola okweyagala. Omu kumwe asobola okutuuka n'afuna feeling, omu kumwe nga ye tagirina oba munfuna bulungi. Kati tulina obuzibu bw'abannaffe abalabi. Abalabi balina feeling eri ku 99 n'obutundu 9 ku buli 100 okubanga baagala kibeere real. Ekyo ne kinnemya content w'okwekwata n'abantu. Ne mmanya nti kisobola okwonoona even my marriage. Nze nembigaana abantu bangi banyinsistingako emabegaawo nga bangamba anti kaduuka osobola okunyamba nekuza page can I meet you bishi ne mbagamba nti nze ng'omuntu ebintu bya content ebyo mbiraba gye mukoma okwekwatira tomanya nze nsobola kikuumira mu content gwe n'okiteekawo ebyaddala nti ne bw'onooyogera eby'obulimba olw'okuba omuntu wali omusembereddeko abantu bajja kukkiriziganya naawe oba nfuna. Era ye ensonga emu kwezo eyannemesa okusisinkana abantu ba TikTok. Naye abantu akubira naga mwana njagala kulabako n'olemererwa completely omuntu nagana egundi yepanga. It is because we always want to avoid nonsense. Abaana bano Mado n'omukyalo ono bakwatagana ne batandika content. It was content tebaplaningako wadde okweyagala olunaku n'olwo. Mado mwana muto si mukulu nnyo. Omuwala ono ne bakkirizigana ne batandika ekintu kyabwe ne bakizimba olw'okuba mmwe mulina feelings zammwe abalabi mulina kye mwagala okumakinga real bwe muti we mwakola ne nakankaka kwagala kumuteeka wansi. Okitegeera abantu bavayo ne bakola content mmwe ne muteekawo feeling kaabe ne kunze kennyini content gwenkola muteekawo embeera bamugoba yava kubanga gwe kyowulira toyagala kukiyita content olw'okuba si gwe kyoyagala. Gwe olw'okuba munda mu gwe oyagala kukimakinga real oyagala kumatiza abantu kibeere real okijja ku step ya content. Imwe abalabi mmwe mwonoonye abantu okutuuka okubanga mukola video muvume bazadde b'abantu. Bannange nedda Mado n'omuwife baali bakola content Mado n'ayagala bigende mu maaso bagalane ekitasoboka kubanga ono si bwali asirisa omukazi n'abasirikira ne mutandika oku mwe badai hard sima mwe yita badai hard ekintu mukitadde ku level ya waggulu. People can make content and still don't be together nga balina be baagala. Simanyi lwaki content mwagala nnyo okumweyingizaamu ennyo gw'okakase. You people okakasa abantu nti kibeere real kiri okay. Naye ate okwonoona okuteekamu bazadde b'abantu it is not okay at all. Nze nkola content w'okukaaba olw'ensonga sisobola kusemberera bavubuka byakunkwatirira. I'm married already. Naye mpulira abantu bangi oteekawo feeling ne weenyigawo n'ogiralina n'ozimba n'osinga nange eyatudde n'enkyogerako ne bba wange nti ŋŋenda kukaaba n'osinga okubanga gwe gwalina amazima. Kyova olabanga nkigamba nnyo abaana abali wano nti abantu baleke boogere kye baagala okuwulira. Tolina gw'ogenda kunnyonnyola kituufu n'akikkiriza because people bali emotional n'okusinga gwali mu kuzannya content watambule. Abantu bangi wano mbalabyeko nga mbalemerako. Abantu bangi mbalabyeko. Me I wanted to do content with Chaga. Nemmanya nti gye bigenda okulaga tebigenda kukoma. Lwaki? Lwansonga gw'olina ky'owulira. Yajjako wano kunkyalira mazima. It was his first time to see me. Ne mwogera ne mutandika omuwa audio nga bwandidde banange ng'ofunye omukisa wamulidde banange ekintu kye bayita social media kintu kibi nnyo era kyova olabanga we always distance ourselves. Tuba distancinga ne tubeewala olw'ensonga mmwe mulina kye mwagala okukaatiriza ku bantu ekitali kituufu. When they say content tebategeeza nti it is real.
mugende musobe ekigambo kye bayita content otegeere ki kye bagamba. However abamu kumwe mujja kukola content bikwateyo mweyagale naye abamu abali wano bakola content kukuza page. Nze abantu bansabako okuza pages zawe ne kinnemerera. Rach, one thing I'm married. Two, omusajja ogenda kumunnyonnyola otya nti omwana yabadde ankwatirira eno mubibegabega bwankwata kabina mbwe abadde content. How? So nesala wonze nonye content owange nga wakukaaba naye ne content nange nafuukira ekizibu. Mwenna ne muyima ne muteekawo ebigambo byammwe banange byaddala banange bamusuddewo kubanga gwe kyowulira. The word content means to be accurate. Kole ekintu nga kifaanagana okuba real nga buli muntu wajja akikkiririzaamu. So bwe muba mukoze content gwe n'otuuka n'ofuna feeling si musango gwa muntu. Omukazi mumuveeko muve ku nnyina. Obuwala obukola content avuma maama w'omuntu n'obulaba. Baganda bange content kintu kye balina okukola nga kiri accurate to make people see it as it is perfect. Naye nga tekiba nga gwe bw'oyagala kukiteekawo. So eno habiti yokwata maama wa Dammam mumuteeke mwono katemba. Dammam tasobola kubeera mukazi wa Mado. It was content. Bayogeranga ne bajja bakikole. Ne boogera ne bajja bakikole. Kye boogerako kye bakola. Then mwe ne muteekawo feeling eyitiridde. She can't and she will not. Baganda bange bw'oba tewasoma funa omuntu omugambe nsomera akagambo content in the dictionary and you explain to me. Bajja kunnyonnyola kye kitegeeza. Content seem to be real but it is not real. Abagalo kimakinga real kisinzira ku nteeseganya gye babateeseganyizaamu. But there are some people who are here nga bo tebaagala kukimakinga nga gwe bw'okiwulira. Ojja kusemberera anti kaduuka olowooza byakusaaga otandika okulya nga omutima gwo gwagala anti kaduuka ate anti kaduuka tagenda kukwagala. Oba ofuna yensonga lwaki abamu kuffe. We do our content crying. We do our content naye ng'okyogeddeko ne bbaawo akimanyi bulungi nnyo. Then mwe ne muteekawo feelings. Stop putting your feelings, your stupid feelings in people's lives. Naawe funa gwe weesibako naawe okole bi-content bwe bityo. Naye mulekeraawo okukwata mwe kye muwulira ba die hard ne mufuukira abantu ekizibu tukooyoono kasasiro. Nze nali manyi mubikola ku nze nzekka but it is getting worse. You're destroying people's lives. Mufuuse ekizibu nedda. Kikome Mado yogera ne bakwano bo. Bakendeze kye bakola. Okumanya oswaza munno yakupromoting. Ne mubeera mwenna. Ne mukwatagana. Ne mukuza pages zamu. Oripostinga bavuma nnyina. Oripostinga bamuvuma. What are you trying to prove? Tolina ky'oli mwanange. Oli muto. Mwenna muli bato. Mwabiteesaako ne mukola ekintu kyammwe ne kikwatayo. Stop destroying someone's name. Ono omwana asobola okuba obulango n'afuna ekikumi ng'abalala. Yogera n'abantu bo bagambe bannange nze Mado naye nsaba maama wa gundi ono mujje mbino. Nze n'ono twali tukola content. Naawe ekiseera kijja kutuuka bakukyawe. This is social media. Nabagamba social media eri mu kwonoona. Naye teweerabira nti it is just an app. Mulekeraawo. Enough is enough. Muwe maama w'omukyalo y'ekitiibwa. Omukyalo oyo asirise. Naye ali mu bulumi obutagambika. Mugenda kumulemya omulimu gwe. Maama we mumukoze buli kimu. Mwogedde bye mwagala. But why? Why this hate? Man is a complicated creature. Ayo nga tuvuddeyo njagala olabe engeri social media gye yataakinzeemu rape oluvannyuma lw'okuvawo n'alangirira nti ali lubuto. Gw'okkiriziganya n'eyo ensonga oba nedda yandibaddeyo n'asirika. Rape otutte engule y'abakazi abasinga obusiru mu Uganda. Rape olina kye bayita village excitement. Olina akataala mu mutwe, olina n'amaalo agakutambulirako. Rape olina kye bayita pregnancy excitement. Was okutulaga ebifaananyi bya scanning necessary. Gwe atakimanyi nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Kacaawe twagala okuvayo tukubuuze. Omusajja bindeeba gw'ozaddemu omwana wabba mubbe si wuwo oba olina kyoyagala okukakasa nti waliwo abadde bagamba titazaala. Ffenna tukimanyi olubuto lukula ludda mu maaso terudda mabega. N'otaali luloza zisikaani zaalwo twalitegedde nti rape oli lubuto. Bawala mmwe bukazi mmwe bwe mutaakomye maalo rape bajja kukola ekikyamu. Mu Uganda buli kimu kisoboka. Bajja okusibirako olubuto olwo ojje wano ng'owoloma. Ky'oba omanya omusajja gw'olina wabba mubbe
so kati bamujjawo bajja kukusibirako olubuto mukwano ebyogenda nga wegagambusa mu internet otulaga embuto zo semanya sikaani azifu tosobola kulabira ku bajuliyana kanyomoozi balema namakula bonna batuuse okuzaala nga tewali amanyi nti balina mbuto mpaka wetulabye abaana naye gwe oli mu kupaledinga buli kimu ne mu kipaledinga olwa village excitement amala agabajjudde mu mutwe. Was it necessary okutulaga sikaani n'ozipaledinga ku media tukole tutya tuli basawo? Leipi olubuto wanywedde lunywe walujje ku muganga. Waliwo scenarios bbiri ensonga lwaki omuntu apaledinga ebyekisiru ebyo kitegeeza leipi obadde oli mu kubaliga ng'oyagala kakasa basajja ab'obadde obaligako nti nno oli lubuto balekere okukusumbuwa oba nga bindeeba abadde n'abakazi bangi ng'oyagala kakasa nti abantu eyo bindeebawo bamukwesonyiwe naye naawe teweerabira nti wabba mubbe. Leipi tebaabakuza n'omwana ali ekyennamukaaka eri n'akusinga otegeera olubuto lubeera secretive either olujjawo nga mugenda mu photoshoot ebyo bye mukolera ebyo naye okutulaga sikaani ku media kibadde tekyetaagisa. Leipi bwe kaba kataala kali mu 00% oyinamu buugi mutu era banayenze neewuunyiza ne ŋŋamba ono talina basenga abe amanye kisobola omutuukako bajja okukusibirako olubuto ebyogamba oli musiraamu edduwa zikola ne mukama kwolwo yeekwe. Kati situation ya leipi anti eyo child process yonna agenda kuba nga agitulaga tulinza otulage ne process nga oli mu kuzaala otulage n'omwana gy'avudde atuba buli kimu kyakupaledinga ku internet ne omunaaba mumenya we are ready to watch. Bannanga obukazi bwa internet buyina amaalu buli kimu mu media mu bintu byolina okulaga abantu balaga mamotoka balaga mayumba balaga bank account goli mu kulaga sikaani za lubuto azifu leipi walwo buli kufuna mwana singa wazaala dda kyogamba tojjanga mu lubuto leipi nga bo tewasobola kubanga obaleeta mu sikaani oba yoyo mwana asoose is that your first kid yoyo mwana wasoose okubanga ogwozaala nga bo abasooka tewabaleeta okakasa ati gundi omusajja wo muliko wekka kiba kibi nnyo okubanga odduka nnyo nga tewali akugoba. Leipi mujja kuyitayo mwalikomye mukola ebyekisiru teri ali interested kulaba oba oli lubuto oba toli mukwano teri no one is chasing you wegoba wekka bamama mwegoba mwekka mwina media excitement ebali mu mitwe egyo mumulowooza muli ba celebrity in your life so kati ffe tugezako kugamba bugambi because tekikola makulu ebizibu byosobola okufunirawo tobimanyi genda obuze ku bakulu baba bakusinga tomanyi bizibu byosobola kufunirawo ojje wano ng'owoloma olubuto oluganya kumbe abajja bo bali mu bakusibiddeko olubuto no weapon formed against me shall prosper. Mukwano si gwe asoose labira ku banno bonna baali bafunye embuto tebazireeta wano kuba bakimanyi ekyo kiri delicate. Okkiriziganya n'endowooza eyo oba nedda kiri mu butuufu bwakyo okuteekayo olubuto oba nedda. Abantu bangi bagamba leipi alina abalabe bangi ku social media abawadde ekyokukola abawadde emirimu ayagala kulumya baani ayagala kulumya bonna abamwogerera ayagala kulumya omukyalo oli ow'omwana kyo bingi byogeddwa n'ensaba nawe ku comment section tuwe endowoozayo era katubeere nga tweyongerayo ku nsonga y'emu eya leipi. Akataala akali ku leipi nze sikalabanga njagala bannange okubategeeza omuntu okukulira mu kyalo si kibi naye omutawana we guli ge malo g'ekyalo okulemera mu paka ku myaka egy'obukulu. Kati twebuuza leipi wagenze mu ddwaliro n'ogenda mu sikaani results z'olubuto kibadde kyetaagisa okuzikwata okuzipositinga bwe banakukwata olubuto ne balukusibirako oba omwana ali munda ne bamutuusaako obulemu ng'ojja wano ku social media era ng'otukaabirira ky'olina okujjukira n'omusajja oyo gw'olina wabba mubbe wayonoona bufumbo bw'abandi kati oli kuno ku media ozunza akataalako mu mazima ddala omukazi omukulu okutte otadde results ez'olubuto ba enemy bo bwe banaakozesa omukisa ogwo ng'ate weekwasa mukyala mukulu gwe wabbako omusajja nti yatuusizza obuzibu kwolwo olubuto oba ku mwana ali munda mukazi gwe kendeeza akataala k'olina n'amaanyi.
ensonga no bwezi weziyimiridde nga tumaliriza ntwala okwebaza buli omu alabye video yange to the end nolaba obulango nga tobuskipinze mukwano ndi musiimu nsaba Katonda akweky'osinga okwagala nenyongera okujuza nti tulina airport pickup mukwano twesige tulina services ennungi tulina wifi tukutwala okukyusa ssente mukwano tokkiriza okugirako sente ku airport osobola okubawo ne sente z'ensi yonna gy'olimu osobola okutwala ne bukyusiza bulungi nnyo sente zo nga tezeetoddeeko yadde n'akatono twesigwe tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tojja kwejjusa ate nga tulina ne Valentine discount Valentine offer ekyaliko ekyagendera ddala mu maaso paka ku lunaku lwa Valentine lwennyini olw'enkya olwokusatu ku lunaku nga 14 omwezi ogwokubiri olunaku lwa Valentine tukyalina Valentine offer mukwano twesige kola order naffe tukudelivery tukusurprisingira omwagalwawo bambi tojja kwejjusa ate nga n'ekirala tusiba ebirabo by'okumikolo kuli okwanjula okukyala nkotadde ne birthday parties byonna tubikolako bulungi ddala kabeeyi kasaamusaamu money towers tuzisiba money bouquet fruit bouquet n'ebirala binnyo chocolate bouquet bingi Olutalo Media subscribe for more updates.